Ng'ebula ssaawa zokka okutuuka ku lunaku olw'enkya akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga lwe kagenda okutandika okuwandiisa bakansala ne bammeeya ssaako bassentebe banaakwatira ebibiina bendera mu kulonda kw'omwaka ogujja bo bannakibiina ky'NUP abammiddwa kaadi okukwatira ekibiina ekyo bendera mu kulonda kuno ne leero bongedde okonkomalira ku kitebe nga bazze okwogerako n'abakulu oboolyawo balina kye bayinza okukyusaamu mu byasaliddwawo. Bategeeza nti bayinza kukkiriza byasaliddwawo bino ng'ate bamaze ebbanga nga bakolera ekibiina. Naye nange kyambuuseko okulaba ng'omuntu akoze gurawundi yange obulungi bwe ntyo bwegire situtte eki kaadi. Tasobodde kufuna kaadi y'ekibiina. Kyokka abalala oluvannyuma lw'okugaanibwa okuyingira ku kitebe basigadde bawoza kimu tekaleka bagende n'ekyasaliddwawo tewakyali kyakukola. Kati gwe baawadde akutuke n'omugugu gwe. Bano bakira bakukkuluma nga bannaabwe abaweereddwa kaadi bagenda mu maaso n'okubakubirako sitampu ku mpapula ze bagenda okutwalayo enkya mu kakiiko k'ebyokulonda okukakasa nti bye baayisemu okukwatira ekibiina ekyo bendera basobole okutandika okutalaaga ebitundu nga banoonya akalulu. Bano kubaddeko bammeeya, bakansala ssaako ne bassentebe. Ekindeese wano kwe kunona kaadi y'abannakawempe. Mukimanyi bulungi nti kaadi eno maanyi g'abantu ge gabadde gagigaba. Ndi mumativu ne kyemwankoledde ne kyemwakoledde abantu bonna. Kubanga ngenda okulaba nti mpaayo empapula zange ate ntandika akalulu okulaba nti mpangula ekifo kino. Mujje tukolere wamu kubanga buno obuwanguzi bwaffe ffenna. Nebaza bakama baffe aba National Unity Platform. Kyokka abamu ku bannakibiina baali baweereddwa kaadi zibaggiddwako mu kiro ekikesezza olunaku olwaleero ne ziweebwa abalala abazibemulugunya nti kaadi zaweereddwa abantu abatali ba mu bitundu. Bano kuliko Ivan Mafaabi nga kaadi emuweereddwa eggiddwa ku Innocent Gusuulwa atabeera mu Nakawa Parish. Mafaabi ategeeza nti Gusuulwa mutuuze w'e Luzira ng'okumuwa kaadi eno babadde bagigabye mu bukyamu. Ensobi bali bagikoze ne bawa munnange omu ayitasaanidde kufuna kaadi eyo. Yezowena Nakayemba owa Kyanja Parish yeewuunya okuba nga mu kusooka bamuwa kaadi kyokka ye bwazibidde olunaku olw'eggulo ng'emuggiddwako ekintu kyavumiridde. Olunaku olwasooka olukala lwafuluma nga lulaga nti kaadi ngirina naye kyewuunyisa ate enkeera olukala erifuluma ng'erinnya lyange eryokala erikoze eki neriggiddwako. Ategeeza nti ku nsonga eno akuwuliriza abalonzi kye banaasalawo. Ne bansaba nga kansala waabwe ababeereddewo abakoledde buli kimu nzige neesimbewo. Abamu ku bannakibiina ekyanja bavumiridde ensonga y'abakulira ebyokulonda mu kibiina okuwa abantu 2 kaadi abava mu kitundu ekimu. Twagala bakole obwenkanya nti batugabyeko ab'ekkulambiro n'abesajja bagabyeko kansala. Okitegedde tetugenda kukikkiriza. Kyokka Aisha Kabanda omu ku batuula kakiiko akateereddwa okulondoola okwemulugunya kw'abantu olunaku olw'eggulo yasinzidde ku kitebe kya NUP Makerere Kavule n'ategeeza nti bunaatuukira ku ssaawa 6 ez'ekiro ekikesezza olunaku olwaleero bajja kuba balina enkyukakyuka ze bakoze mu kaadi ezagabiddwa. Tunaweerera essaawa 6 nga tulina formal lists buli district. Bino ebijjidde ng'akulira ebyokulonda emukono Muganzi Mark alabudde bakansala ne bassentebe abagenda okwewandiisa olunaku olw'enkya obutajja na bibinja by'abawagizi bagoberera amateeka agassiddwawo poliisi. Abadde ku ofiisi z'akakiiko k'ebyokulonda emukono ng'atangaaza ku binaagobererwa era ng'alambisa bagenda okuvuganya bye balina okujja nabyo muli empapula z'obuyigirize za siniya ey'omukaaga n'emikono egy'abantu 5 egibasemba. Era enkya tubasuubira nga tumaze kumfaaminga amannya gano ag'abalonzi babeere part of our nominations. Nakulira ebyokulonda e Wakiso Tobert Musinguzi alaze enteekateeka z'okuwandiisa abagenda okuvuganya ku gavumenti ez'ebitundu nga zigenda okubeera e Wakiso. Tutandika ntya 3rd, 4th and 5th tujja kubeera kuwandiikira ku district council hall. Alabudde abeesimbyewo obutakuba kampeyini okutuusa ng'ennaku z'omwezi ezalambikiddwa akakiiko k'ebyokulonda zituuse. Enkya nga tumaze kukuwandiika tikitegeeza nti otandike kunoonya akalulu nedda. Okwewandiisa kugenda kubeera ku kitebe kya disitulikiti ng'ekifo kiteekeddwa bulungi nga n'obumu obugenda okukozesebwa okwanguya omulimu tubulabyeko. RDC Wakiso Justin Mbabazi alabudde abanajja n'eggaali. Obadde otegesa abantu abangi abagenda okwerekerako balekeeyo.